omubiri gw'omugenzi muguyingize mu lutikko mu kadde kano kennyini. Ssaabasumba bamaze okutuuka n'abatandisi abalala. Era atisimu eno egenda kumwerekera okusinkana Omukama ng'atukula ng'olugoye olutukula. Ekyokubiri, abakubi bagenda kuteekako omusaalaba kabonero ka buwanguzi. Ssemakula awangudde. Mu musaalaba tufa ne Kristo ne tuzuukira wamu naye. Bwe twetuka omusaalaba gwaffe n'obuzira, tutuuka mu bulamu olubeerera mu ggulu nga Pawulo bw'akoze. Ekisabira basabira omwoyo gw'omugenzi Agnes Namakula, kansala w'abakyala, asabira omwoyo gwa Pawulo Ssemakula, Omukama aguwe ekimuli eky'emirembe. Baaniriza nnyo mwenna nga tuzze okusabira omwana waffe. Nza buli kantu okwogera okukola n'emutaka lusingire ddala ebanegera mali omutuukirivu embeera emirembe byonna amalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda. Muyinza buli kantu batwekisa tusome ebibi byaffe yatuuse mulamu butaggwaawo. Amiina. Twegayirire. Ayi Katonda, aboonoonyi bwe basanga okusaasirwa okwetuukira mu maaso go ku lunaku olw'okuzuukira. Kino kyakola kyali kikolwa kituufu nnyo ate kya kitiibwa. Mwe yalagira bakkiriza ng'eriyo okuzuukira.
Yesu n'amugamba, nze kuzuukira nze bulamu, anzikiriza ne bw'aliba omulamu, anzikiriza ne bw'alifa tukubagiza nnyo ate ne tugumya tuli naawe naye ate tugumira ku ggwe. Naga abakkiriza ate kazibu naddala eri famire nga twakamala okuziika mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Ssemugerere olw'ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo abantu byasinziza nabyo bituyige ebiwundu mu kaseera kano. Yadde Pawulo n'agenze ne Dadi yagenda n'abalala baagenda, naye si y'enkomerero. Tugenda kubeera n'Omukama ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Ku nsi kuno abooluganda tuyitako buyisi, tuli bagenyi, naye ekyo kirina okuyingira mu bwongo bwaffe. Bino si y'enkomerero. Tugenda kubeera n'Omukama ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Ensonga eruwa? Yesu Kristo gwe tugoberera yennyini yafa n'azuukira n'atukulirawo ekkubo. Yatuulidde mu Vvanjiri yazuukiza Laazaalo, ate Yesu Kristo yennyini naye n'azuukira. Kaakati ffenna abamugoberera kituwa essuubi, kubanga yagamba nti abo abampeereza omuweereza wange wendi naye wenjagala abeere. Eklezia erina enjigiriza yaayo. Omuntu atuuka atya mu ggulu? Ekitwala omuntu mu bulamu obutaggwaawo, ekisooka ebikolwa ebirungi omuntu byakoze ku nsi kuno. Ebikolwa ebirungi byetukola ku nsi kuno bitugoberera, ate ebyo byetugenda nabyo, ebirala byonna tetugenda nabyo. Muganda wange ono abadde mufumbo omutuufu n'omukyala we omu, era ng'agobereranga Dadi we, abadde aweereza mu Eklezia, abadde atuukirikika. Bwe mbadde nga musanga waka nga twogera bulungi, kati ye musajja tebadde teyeegulumiza, oyogera bulungi naye nga waliwo omuntu gw'osanga oyogera ne n'obeera ku bunkenke, naye nga musajja mukkakkamu. Ate kyemwebaza lwakuba sitaafu nakadde okukimwebazanga mulamu, yalabirira nnyo bakadde be bano. Ebiseera ebisinga nze bwe mbadde nga nsangawo bali wano mu ddwaliro, bali kuddawa ng'ayanguwa nnyo. Abadde afiiringa wamu nabo. Ebikola ebirungi byakoze bimugoberere. Katonda agambye nti leka mutegulewo nga tannabi. Katonda naye ebirungi abyagala, aga nti olukamutwala. Abadde mwana muto naye nga oyogera naye ng'oyogera n'omuntu. So ebikolwa bye ebirungi bigenda kumugoberera. Awo nze ndowooza nti awo n'abawana abaasikowalinze alina byagenda okugenda nabyo
ebirungi baleme kuwandiika mu kitabo ky'abakozi ebyabyone, babigule ekigula bagenda kubigula ebitabo eby'abafumbo abatuufu nga mwana omwami, babigule ekitabo ky'abakozi ebikola ebyekisa okubalamirira abazadde be ng'omwana omwali n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Ekyokubiri ekitwala omuntu mu ggulu, essaala abasigadde ze bamusabira. Soma ekisooka baga nti ekirowoozo ky'okusabira abaafa kirungi, ekyo kyakwagala kutuufu. Okuva mu kitabo ky'Amakabeewo, ebintu by'Eklezia Katolika birisoganayisi, okusabira abaafa kyava dda. Omusajja yasolooza ssente ziweerezebwe Yerusaalemu basabe ekitambiro. Tuli mu mulembe ogutakyafaayo nnyo. Abantu abasinga obungi kasita bamala okuziika omuntu nga bagamba liwedde. Bannange, nsaba twejjukize ate tuyige nti omuntu afudde ekisinga okumuyamba essaala ze tumusabira. Bino byonna ebirala birungi bannange, ebimuli bino okuyoyota amalaalo n'ebirala, naye ekisinga okuyamba omuntu ono yafudde n'okukuuma omukwano gwaffe naye essaala ze tumusabira. Ekiro okusoma oluusi kubakuba nti naye abantu bagamba gundi yawadde abagobe kati ebitambiro bya mmisa n'ebitambiro bya mmisa tobirabako. Neweebuuza nti abantu aba bulijjo baba obuyinza okusoma mmisa, okusabira abafunamu nga bitambiro nga mubyetwalira. Oba onyaze omuntu ayafudde, kino kiringa ekyamunaye kirungi tukitegeere. Kabakugaa nti sente zakusabira mufu, genda ku Klezia wonna awali omusosolooti ogambe esente zino twamaze okuziika faada, zino zabadde za bitambiro bya mmisa, tutwale ku Klezia yonna ekuliraanye. Kubanga ku byonna 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 ebikolerwa, ebitambiro bya mmisa n'essaala bye biyamba omwoyo gwona afudde. Naye kati tuli mu kalitya ey'okuwutanya buli kimu. Tuleme kwerabira okusabira abantu abaafa bannange, kubanga babeereyo mu puligatori nga batutunuulira. Abantu bannaabwe basabira nga babayitako, oli eno baakuleka mu nnyumba oba bazadde baakusomesa ne be baakola mwosigadde, kyokka tusobola nagenda kusaba mmisa okusabira abantu abaafa. Awo nno ekitongere okukiyiga oba okukijjukira. Ekirowoozo ky'okusabira abaafa kirungi ate kyakwagala kutuufu. Kwengayo ebitambiro bya mmisa, olwo tuba tulaze omukwano gw'ekimmemmette eri omuntu eyafa. Omuntu omu yayimirira ku kadaala n'agamba nti omuntu oyo mbadde mwagala nnyo, abadde mukwano gwange nnyo, n'ayogerera kumpi essaawa nnamba, era netera okumala nti nasemba omulaba nga emyaka 2 emabega. Aga nti ono abadde mukwano gwe. Omukwano gwaffe n'abantu abafudde tusigala tugulaga nga tubasabira. Kale kyeyo tugizeewo enkola ya Klezia ennungi nnyo, yengimu ku ngeri gye tuyinza okukuuma omukwano gwaffe n'okudduukirira bannaffe abaafa. Akasembayo kwe kukuuma okukkiriza crisis. Katonda atubuuza, maama wange, Katonda akubuuza, ebigezo okoze bingi, oyise mu bingi, aga nti ekigezo kino nakyo osobola okukiyita saawa zino.
twetaaga okukuuma okukkiriza saawa zino. Byonna bituyiseemu, Omukama ebigezo agenda abireeta, mitendera egitali gimu. Naye ekiyisa ebigezo ebyo kwe kukkiriza mu Katonda. Katonda asigala naffe mu buli mbeera zonna. Naye ku ssaawa zino nga tuli mu bulumi, tube nga tusobola okulaba omukono gwa Katonda. Katonda ali naffe ne mu kaseera kano. Awo nno tusabe nnyo nga tusabira munnaffe Pawulo agenze, Katonda amutuuse ku mpeera gy'alwaniridde. Ate naffe twesabire Omukama atwongere essuubi nti tuli bakuzuukira. Ate naffe ffenna twesabire nnyo naddala nga tusabira ne famire, Omukama agyongere okukkiriza ne mu kaseera kano Katonda akyali nabo. Isaalayo omugenzi ono Pawulo Ssemakula eyalyanga omubiri gwa Kristo, emmere y'obulamu obutaggwaawo. Omukama amuzuukiza mu kitiibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Ffe ffenna tuleme okufa tegenderere, ate nekyasinga byonna y'omu yakkiriza okufa abantu bonna balyoke babe balamu nga babe emirembe gyonna. okuzuukira kwe kwennyini lwalizuukira
za buli kantu Paati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu tubakeko kusigaye nammwe ennaku zonna. Tukukwasa muganda waffe Pawulo Joseph Ssemakula tukakasa nga naye alibanga abalala bonna abaafira mu Kristo. Ku lunaku olw'oluvannyuma naye waakuzuukira wamu ne Kristo. Kale nno gwe ow'ekisa Ayi Mukama, wulira okwegayirira kwaffe, emiryango gy'eggulu giggulwe, ayingire naffe baalese eno okukkiriza okw'amazima bwe tulimu otukubagize. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Paati ataggwaawo, tukwebaza ebirungi byonna by'owa omuweereza wo ng'akyali ku nsi. Naffe tugattibwe n'abatuukirivu mu Kristo, kwe tunaategeerera bw'oli ow'ekisa. Okukkiriza okw'amazima tukubagize okutuuka ffenna bwe tulisinkana mu Kristo. Amiina. Akkiriza nti mu batiisimu yafa era n'azuukira mu bulamu obuggya mu Kristo Omwana wo. Kati munnaffe ono tumukukwasa. Tukwegayiridde mulamuze ekisa era atuuke mu kwesiima awamu naawe. Munne gw'alese n'ab'enju bonna obakubagize, ate naffe otunywereze mu ndagaano zaffe okutuusa okufa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Ako Taata Honorable John Kawanga ng'ali wamu ne Maama Ssemwogerere omugenzi nga bakulembeddwa Karoli Ssemwogerere, yafa era n'azuukira mu bulamu obuggya mu Kristo Omwana wo. Kati munnaffe ono tumukukwasa. Tukwegayiridde mulamuze ekisa era atuuke mu kwesiima awamu naawe. Tuseeko Oweekitiibwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala,
ngenda kusaba Ssaabakristu ow'essaza ekkulu ery'e Kampala naawe ogenda oganzika ekimuli era ng'akiikiridde abakristu bonna ab'essaza ekkulu ery'e Kampala kansabe family of late Joel Olbi, Veronica, Gloria and Joan, EFCU Bank, Mengo Hospital, UNRWA Finance and Accounting, ne 9601 cohort. Wango sekyo kizikuje kiti salowoozaako nti bbanga ery'omwezi ogumu nga mmaze okuyimirira wano okwogera ku bafamire wa mukulu wange Paul Kawunga ate nja kudda ate era okwogera nga mutabani waffe omuggalanda yali maaso ga famire kyannaku nnyo naye bw'ati Katonda twageze omugenzi afudde amannya ge gonna ye Paul Joseph Joakim Ssemakula. Nze namuzaala mu batiisimu ng'abatisibwa era amannya ago gonna galina amakulu kumpi gabukulwamu nga tulowooza nti ono ye muggalanda gwe tulina n'amannya g'abakadde baffe katugamuwe gonna. Omwana ono n'akula n'akulira mu mikono gyaffe nzijukira nga anteeteza okungamba nti alina okutandika okusoma P1 ayagala okugenda e Kabojja nga bwe mugamba nti tonnatuuka okyabulako naga nti nze mpulira ntuuse ne mugamba okimanyi ekigezo kye bakola okulaba oba otuuse okutandika P1 naga nti kiruwa ne mugamba nti bakugamba okola omukono gwoti olabe nga osobola okwekwata wano naye gwe tosobola kukikola naga kata nja kukikola nze nja kukola bwenti era netulaba omusajja kamukulu ki katumutwale ekyomukisa tuka abakulu bamukiriza n'atandika okusoma ate n'asoma bulungi. Pawulo n'ayita emisomo gyonna nga mwana wampisa asoma bulungi era ekifo kyatuusa okugenda mu yunivasite mu biseera ebyo twalina endowooza nti tekinologi ezze ate famire katwagala abaana baffe basomere mu masomero agalala basobola okujja mu tekinologi omupya era awo ffe ate baali baffe bonna abaali ku myaka egyo netwatwala ebiyindi tutandikira ku Musanja n'abalala bonna era Pawulo bw'atyo n'agenda ebiyindi okusoma ICT n'egenderako. Pawulo n'asoma bulungi Hyderabad University, one of the universities, era n'avaayo ng'afuna first class degree naye nga tumulaba ku kantu konna n'ebyendukwa ngeri yonna yonna n'akola bulungi n'atandika okukola era gyakulidde nga yeetambuza yekka n'afuuka consultant era muwulidde aba Central Bank boogera n'emirimu gy'akoze neyeebuzisa ate n'abakyakulabirako kirungi nnyo mu bantu bonna. Abaddewo nga teyeganya kyonna kyasobola okukola akikola nga woomanya okumanya abakadde bwe bali Pawulo obuuza kyannaku Mukama amututte nga kyali muto. Pawulo taweziddwa
naye nga atambudde bulungi, wadde kyakulabirako kirungi ne famire n'eggwanga n'abantu bonna bakwataganye nabo. Mukama amuwa ejjuliro eky'emirembe. Era nsaba maama Namwandu ojje yeeko akagambo oyogera eri abantu abakuŋŋaanye eggwanga. Waayitawo akaseera kano ate naawe n'ofuna obusaseredoti nze nga maama n'abaana babiri nfuna ow'omuddwaliro nenfuna n'owa Kereziya. Mama yawe yandeemukisa mu byangu olunaku omwana ono lwe yazaalibwa. Nategeera ng'omwana kyokka ng'ebiwundu eri mu Kampala yote eseka busisigi wangu. Akati eneebuuza nkole ki? Sobola kuzaala mwana ono nga sifunye buyambi bwangi bwa musawo. Nina okugenda w'omusawo ne bwe namukubira essimu era tajja kujja kubanga nina kgenda mu theatre. Eŋŋamba nti kaakati byombi sigadde Mukama yajja okunkuuma kantambule bwe nsigala ne sigenda okufa nga nzaala. Bwe ŋŋenda erinansanga kuba essosi tunaalabira eyo etutambula twali Kagere. Twatuuka wano obulungi mu ddwaliro, omusawo bwe baamugamba nti mukyala Ssemwogerera azze, akati ye yatabula mutwe nti kaakati omukyala ono n'atandika ki? Nsooke kujja mu mwana oba nsooke kujja mu ssasi? Fortunately najja n'aga nti amiina, sirina kweraliikirira ssasi, ngenda kujja mu mwana ogw'omulimu ngumanyi. Era n'atandikirawo. Twafuna omwana omulungi ennyo anyirira. Omwana ono baamukuba empiso nnyingi nga yaakataalibwa. Ne mbuuza omusawo, omwana gwe twamuzadde mulamu lwaki okuba empa w'amaanyi nnyo? Okusoma taata w'omwana oyo ye yamutwala e Namiryango ne yeesiba ku musomesa nti omwana ono ajja kusoma nga kirabika kito. Naye n'agamba nti bw'agenda n'ali amanyigo yagolwa mukono aga kituuse agenda asome. Asoma bulungi n'amalako kamugga. Bwe twatuuka okugenda mu Siriya n'agamba nti maama nja genda Namiryango, sijja genda Kisubi. Ekisubi eyo waliyo amateeka mangi nnyo, enjagala Namiryango. Twakeera okukeezi headmaster eyaliyo nga bw'otuuka eri ekifo tokwatamu akigwa obuyiriri bwangu. Ye yatulinda nga bw'omutuukako omanya nti eddagala liri bwe riti. N'atuukayo n'amanya n'owa gundi owa akapikipiki akanaatuukayo ekiro ne kagenda ne kakonkona pharmacist n'aggulawo n'amuguza eddagala eryo anytime whether day or night, regardless of how late the night. Tunoonyeza ku ddagala wano oluusi nga tulinoonya ssaawa 6, oluusi 7 ez'ekiro. Nze bwe nalwala kundi oyo COVID yannuma nnyo, naye twatuuka nga amalwaliro tegalina ki
buba bubiri ne bakukanika miliyoni 4 and so on. Omwana abadde ne imagination n'anoonya kano n'anoonya ne kali okutuusa lwabitutuusaako. Nze ng'omuzadde omwana oyo ekiragiro ky'okuna akituukiriza, ajjanjabye bazadde be nga bw'asobola n'amagezi ge n'ayiiya ku byonna ebiriwo. Kaakati omwana ono abadde mufumbo, mukyala we ali wano, oza mumulabyeko ng'aleeta ekimuli. Omwana ono yali agenda kugattibwa embuya eyo gye baali bakwataganye ne banne abayimba ne mu kwaya. Kaakati ab'erubaga ne baga nti omwana okusula lubaga, kaakati ab'embuya bakututte batya, nabo ne basimba n'akakongo. Naye obumu nawuliriza omukulu ng'ayigiriza nga waliwo omusosodooti eyali omuto afudde. Omukulu olumu yayigiriza yagamba nti oluusi Katonda atuggyako abantu abalungi lwa nsonga ng'atulaba nti enneeyisa yaffe abantu abo tuyinza okuboonoona n'okubaleetera ebisaamu. Kakati ye kyava ajja n'abajjawo, ffe ne tusigala nga twetakula, nga twebuuza, nga tugezaako okugoberera ki ekyokulabirako abantu abo kye batulaze. Ndowooza nti kyekyo ekibadde ku Ssemakula. Ssemakula abadde mwana mulungi nnyo, sirina kye mubanja ng'omuzadde. Tugenda kumuziika mu nnyumba ye. Taata we wano yamulabula mangu nti omwana oyamba banno ne beetikka bino ne beetikka biri, bagenze okwanjula, bagenze ku mbaga, balabiridde bannaabwe mu kufiirwa na biki, naye zimba mangu ennyumba kubanga kaakati omaze okuwasa, zimba. Naffe ng'abazadde twalaba awasaanidde muwaawo n'azimba. Kaakati mu nju eyo amazeemu ng'emyezi 2 n'ekitundu, abadde akoma okuza oba emyezi 3, awo tumutwala nga tumuggye wano. Bannange mwebale nnyo okujja okusabira omwana ono, omwana waffe, nammwe mbasaasidde kuba omwana ono alina mikwano gye mingi nnyo. Ebirungi byonna bye munkoledde ne bye munankolera gye mujja, nja kusaba omukyala ono, mukyala Kabanda, abanneebalize era kunkwasa akazindaalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama atuyambe naffe tulabire ku kike, ate tuweerezenga bulungi bannaffe. Amiina. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yansabye era neebaza, Ssemakula ye takyawulira, naye nze nali mujulizi nga taata afudde, yamwebaza. Mama yafuna amabugo, nga yafunako n'omuntu omu yamuwa miliyoni 10. Mama n'akwata ssente zonna ebamuwa ku mabugo n'azikwasa Ssemakula. Namugamba, Pawulo, gwe omanye eddagala lyeribeera, gwe obadde otugulira eddagala, zino ssente zikwate. N'akwata ne miliyoni endala bazaali 6 nazo n'azimuwa. Namugamba, Ssemakula, gwe otulabirira ewaka, gwe omanyi ki kye twagala, nazo n'azimuwa. Kati ffe nga abadde babeerawo, mbadde simanyi Ssemakula alina n'amaka ge. Nze bwe mbadde ngendayo waka nga Ssemakula musangawo. Omulimu ekiragiro ekyokuna Ssemakula akituukiriza bulungi. Ssemakula
balidde bulungi bakadde be tadambira emyaka nga bwe mbalaba taata twamwolekera bulungi twagala okuddamu okubeebaza kulanda kuwala mwezi nga tugalamizza taata waffe alina katuli wano sabe omwoyo gw'omugenzi mukama agwumuza emirembe myaka etaano emabega twali wano ne batugatta the same place I'm coming to say farewell to my spouse, the love of my life. Very heartbreaking, but I believe by God's grace we shall stand. I met Paul over 11 years ago. Nansonyiwa okwogera oluzungu naye njagala kwanguwa spoken ogende maaso. Paul n'aŋŋamba, Alice, I want you to be my friend, I want you to be my, and eventually I want you to be my spouse. So decide. This guy is very bold. He has come with all the vigor, like other men who are not bold enough. Dated for 6 years. After which in 2017, 21st April, Archbishop Nantugatta, Rome, and we have moved a journey of 5 and 8 months. Paul, Paulo, sweetheart, alwalidde weeks 3, has been in pain. But he gave me the grace to nurse him at his bedside. The morning we'd wake up and give you a smile. You ask him, Paul, how are you feeling? I'm in pain, but I'll be fine. And I'll tell him, fight on, we have better plans ahead for us. Paul had wisdom of an 80-year-old man, despite being 39 years old. At one time he told me, Alice, I don't want many children. I just want one child who we can give all. When I sit back, I think he was preparing me for something. I don't know how I would have managed over 3+ kids in his absence. Paul loved his parents. I knew my position in his life. Parents came first, I came second. When he's doing shopping, the first would be the father, the mother, then he would slot you a dress, a skirt, a pair of shoes. And he tells you, I missed my parents when I was growing up. I didn't have the bond with them. But this is the time I have to pay them back. God blessed us with a beautiful daughter, Jemima Nanshinga. She has a Swahili name, she's Baraka. She's a blessing to us. Kuno kwebaza kwange kugenda eri maama. Mami, Profesa, webale okunzalira ekyana eky'ebbeeyi, ekyana eky'omutima omulungi. Paul had a very big heart. When I look around, I don't think I can. Sincere appreciation to our friends. When Paul fell sick, he didn't want the entire Namilyango fraternity to come in. He said, no, let's keep it small. But some of them came. They fought and came and told me, Alice, we need to see Paul. I have a case of Mr. Paul Rugangwa, Dr. Mtawe, the rest who have been by our side at the Cancer Institute. Thank you for standing with Paul. Thank you for loving Paul. Special appreciation to the following people who've been by my side. It wasn't for them. Nursing a patient who cannot sleep, who cannot sit, is hectic. Special appreciation to our best man, Mr. Eugene Semakula.
think Paul had a reason as to why he chose you to be our best man. We love you. Tell you, begundi bibyo bingi nnyo sibisobola kujja kukuula. He had no solution. Paul was a solutions provider. Each time you're caught up in a web of challenges, he would listen to you. And then he will tell you, Kale, Batularecho Kale, and he will call you back. What more can I say about Paul? Each and every one of us whom he called his friends, Paul has slept with our secrets. And that I know for a fact, because Paul was like a magnet to everything. I mean, once he became your friend, you didn't fear opening up to him. You tell him everything. And he would listen and he would tell you, okay, Susan, can we catch up for some kachai? And then we'll catch up and then we'll talk. But just like the Englishman said, sometimes friends mean to simply, you just have to simply be there for your friends. You don't have to give advice or try to fix anything. Just be there and listen. And that was Paul. In my eyes, what would I say about Paul as a husband? Interestingly, the first time I ever walked into Ubaga Cathedral was on 21st of April, 2017. That was his wedding day. And I came here to witness his wedding with his beautiful bride, Alice. But interestingly, as we organized his wedding, I kept asking him, but who is wedding him? And he told me, don't worry about it. My cousin is the Archbishop in Luwero. I don't know, he's a bishop in Luwero Diocese. And he's coming to wed us. Are you sure? He said, yeah. I don't have to bother looking for priests. And we were here. We witnessed Paul taking his vows to Alice, which vows they have kept up to today. And we're very proud to have witnessed that day. How did we know Alice? As we became friends, I asked him, I said, but Paul, who is your girlfriend? He said, don't worry, one day you'll get to meet her. So one day it was Alice's birthday. I had never met her, so he called me, I was at work. He said, Gundi, that's how sometimes he's called me in Uganda. Gundi, today is my girl's birthday. I want you to call her. I asked him, and tell her what? Just call her and tell her, you're my friend and you're wishing her happy birthday. I said, but Paul, how do I call someone whom I haven't even met? He said, I've told you, you call her. And he sent me her number. So I called Alice, I introduced myself. And she just said, I know you. Couldn't say anything. I just told her, Alice, you know, by the way, Paul has asked me to call you and wish you happy. And we laughed about it. Since then, Alice is not only my friend's wife, Alice became my sister. I don't know if there's any other wife other than that. One thing I know is Paul loved his wife, not only by words, but also through his deeds. Every year, and Alice knows, on 25th of June, 25th of May, I took Paul out for breakfast, because that is his birthday. And each time we were at breakfast, nti waguno omwaka sigulabangako kubanga ebizibu bituyinze. Nali ngeze ku Katonda e Masaka naleka Pawulo omulwaddemu, awo taata ng'amaze okufa, naye obulwadde ne bweyongera ne bamutwala ne mu ddwaliro. Kyokka ne batambuulira nti mutowo era muzzukulu wo obulwadde bweyongedde, nga batya nti kijja kunkanga. Bwe nakomawo ne bambuulira, era olwambuulira ne ngendayo mu ddwaliro. Ndowooza ne nnamwandu yeewuunya kuba amannya gange naye si bangi abatera okugambira. Yasookerako lyennyini yagamba nti
brother Ismail yalemina ntula ne waali ninga nti ate nsanyuse nnyo n'okubeera nti ogenda okulya kamere. Naye omwana oyo bamwogeddeko wano bingi, nange sijja kwongera kwogera birala kubanga obudde ndowooza si bungi nnyo. Naye omwana oyo abadde netiwaaka y'amaanyi, omwana oyo abadde lutindo lw'amaanyi, omwana oyo bye bamwogeddeko byonna byonna siina kyempakanya n'ekimu. Abadde mwana mulungi nnyo, waggonjebwa, mugezi, ateeka ekitiibwa mu bakadde be, era abaagala, era abaweereza, era abajjanjabye. Tusinzire ku byonna by'akoze ebirungi, twegayirire Omukama Katonda omwoyo gwe aguwe ekiwumulo eky'emirembe. Akuumye bubi era gwatusinze. Abasajja Kabaka kulangaala Pawulo, Omukama akuwummuze mirembe. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro Paul namumanya za myaka nga 2 egiyise, labye ng'afudde ku ssomero. Nasembayo okumulaba twasika ku Rensol House, n'antegeeza emmengo yavaayo akola mirimu gye yeekozesa nga consultant, era nga yeyo wa bulijjo, very calm, era nashoni, but very assured, olaba kyaliko akimanyi. Nasembayo okumulaba nga tusabira mukadde waffe makaage, tewali kabonero kalaga nti tulaba n'otulagaana omulundi ogusembayo, kyakusabirwa kyamaanyi nnyo. Paul mukadde waffe maama nga bw'alambise, twagoze kusoma, kunoonya mirimu, ezitwagoza abavubuka ab'omulembe guno. Eggwanga bwe libeeramu abavubuka nga balina ebirooto naye nga bakulemberwa abakulembeze abataloota, you end up mu mbeera Paul yalimu, ng'asomye, very brilliant, naye nga talina waatandikira. Bw'oba toloota ewaffe ebuddu oba ologootana. Abavubuka balina ebirooto. Ebirooto ebyo oli bw'aloota abulirako munne nti naloose ekintu bwe kiti, naye muganda wa wano yajjululanga n'ebirooto, naye alogootana bamugamba bugambi, wadde yogera wano ebigambo ebitakwatagana ekiro n'okubyegaana n'abyegaana. Abavubuka baloota, abakulembeze balogootana. Obulamu bwa Paul bwe bunnyonnyola embeera gye tutambuliramu ng'eggwanga. What a loss. Simanyi epita efiitinga Paul, naye ndoza ekifaananyi kye kifaananyi ky'abavubuka baffe abalwana okuyimirizaawo amaka gaabwe, okweyimirizaawo ng'abantu abalina ebirooto okusobola okukyusa eggwanga lino. Nziramu okusaasira ennyo famire olw'ekikangabwa kino. Ekikangabwa kyamaanyi nnyo, at less than 30 obulamu bwati bunaba na kutandika, naye omuntu ng'akyasima emisingi eginaanyweza obulamu bwe n'ebirooto bye. Twagala okubasabira n'okubasaba mugume. Mukama ekigezo ky'abawadde abasigaddeyo osobole okuyimirira, lwanirira ebirooto bye, ebirooto by'abakadde be n'ebirooto by'abavubuka abali mu myaka gye, abali strugglinga mu nsi muno, ensi eyabakulembera batakyaloota. Mukadde waffe Ssaabasumba tukubagiza nnyo, era ne famire yonna. Paul w'omula mirembe, maaso n'ogyagonde lunde. Bwakawera soka nga tuziika taata
kino ne kigwawo. Temwetamiddwa ne mugamba mujje mubeerewo okuwerekera ate mutabani we muganda wange muto wange. Neebaza nnyo mwenna okusobola okujja kaakati n'okwetaba mu mikolo egy'enjawulo. Ennaku zino tugenda okumala nga tukungubaga kusa tunaaziika enkya. Mwebale nnyo okutubeererawo. Neebaza Cathedral Administrator eyasobodde kala mugezi twadiyasikitutereezamu program okulaba nga tusobola okusaba mu mmisa eno n'okwerekera omukristu we Pawulo Ssemakula. Ssemakula tutambudde ffenna nga maama bwe yagambye omwezi kumpi gwe yazaalibwamu nange gwe nafuukirawo ku Lusoosorooti. Era tubali tugobaganya emyaka twenkana obukulu. Waggwe wali ozaalibwa ate nga nange nfuuka omusaserdoti. Yazaalibwa 25 May, nenzaalibwa nenfuuka omusaserdoti nga 3 June mwaka gwe gumu 1983. Naye awo bawandiise owundi yazaalibwa mu Gwamukaaga Gwakutaano ejja kutereeza. Era bakadde bange bano ne bamba omukisa ne mubatiza n'akafuuka omusaserdoti wakwe nasookera Kisubi. Era tuzze tutambula byonna ne mulaba ng'akula agenda e Namiryango. Eyo yansanyusa olumu nali mu Christ King, nagenda okulaba nga baasi ezze e Namiryango. Mugaawo leero musobodde mu kibuga otolose butolosi nti nzize kusoma ndi mu ggye lya Mariya. Simanyi lwaki ab'eggye lya Mariya tebazze kusoma katena. Kugamba ng'olaba eddiini mweri agikutta agiteredde era essaala nga zimanyi bulungi. Ekeerubaga sente essaala nnyingi ezisomebwa naye ezisinga okumanyibwa zenkadde. Kuba taata ne maama bazisoma nnyo nga bazaagala. Naddala Katonda gw'omulungi ennyo. Bwe yatuuka okuwasa n'aŋŋamba nti tufunye omukyala era ojja mulaba. Naye nenzija wano tufuna mukyala waffe tumugatta mu fudde obutukuvu. Naye bwe muwulidde embaga yali nnungi nnyo. Ate ku olwo taata yasanyuka nnyo. Maama agambye nti abantu bangi baasanyuka naye teyayogedde ku taata. Naye taata yasanyuka ku olwo namulaba ng'essanyu lyali jjitivu. Olaba ng'omwana we asembayo Mukalanda afunye akuze. Twalinda omwana tumufuna nyabo weewale kufunira mwana waffe omulungi otwagala. Era nga bweri enkola jjajja Gere n'abakulu bampa nga bwe nkyaliwo emikolo gyonna gyonna egy'okubatiza kugatta nje ngikola. Omukisa ogwo ngulina era n'okubatiza kw'omwana nakukola nga neesunga n'abalala bangi. Abadde agambye nti ekiŋŋambako nti ojja kuzaala omu naye olijjo mugenda nti tujja. Ono Pawulo abadde nga mwogeddeko omuntu abassaamu abakulu ekitiibwa naye ate sikumala gabassamu kitiibwa nga takugaana kugamba nti akyo yessebo. Tamala gagamba yessebo amala kusimba nsonga. Ndowooza ensonga lwaki abadde n'abakulu abakusingako babadde bakolagana bulungi naye kubanga badde bazimba ate n'okwagala okuyamba maama ne bakadde byonna. Mu myaka gy'abakadde bafa n'emikadde yabadde ebiiso byabwe nga bwe boogedde. Kitalo nnyo maama tumusaasira naye ate tumwebaza okutugumya. Kubeera nga ate yatugumya nti mugume ebigambo mubuulidde byayogedde. Njagala okwebazaamu mwenna okubeerawo olwa Pawulo n'olwa famire yaffe ffenna
bajjanjabye ate abadde talwalabwala sinowulira kulwalwala nze era neewunya okulaba nga bwe twaziika taata yali mugonvu nnyo ntegera nti olaba agonzi bwatyo waliwo ekizibu ekyo twategera nti kizibu kyetaaga abakugu abasingawo olwo tubali tulinda n'essuubi ejja kutereera nebaza mukyala waffe alisuye bali kujjanjaba mukwanuko ebbanga lyenzize mu ddwaliro nabyo ndibadde omwagala wesina njagala mukwatako naye nawe ngamba nti awo tokwatawo kwata wano ng'omanya awamuluma n'awamusanyusa naye n'obeerayo ebbanga lyonna olina famire yo n'abaana era nange nebaza Patrick Ssekamadde manyi mu famire oli mukwano gwaffe naye ate Pawulo badde wa Luganda nebuuza n'okwebuuza nti omulembe guno nga weguli tomanya ono anoonya kiwano oba anakiwani omuntu oyo mumanyi waffe naye talina byalingiriza birala enkakasa nti oluvannyuma nti mwana mulungi baddewo webale nnyo Patrick n'abalala bangi twebaza n'obuyambi bwetufunyeeko nebufunaafuna ne surprises mutuwa ekitiibwa Katongole musigala wapaapa kuya ku byessimu nangaba nga kitalo nga simubikidde ebimu nga nsijja kubika ate ofiiriddwa mutowo nga naye buuzako ne kumusomesawo maama waffe eyakusomesa n'agamba mumpe n'atusiba ate n'akuba kisimu kati njagala okuweerezaayo enkeera tuziike twetwaziika taata twagereza okutambula obulungi nga tugenda okuziika Omukama abawa omukisa esala bakadde baffe gye basoma nsaba tuyimire tukisome fonna nga gambo neyefuula omuntu nemalegide nemu Mukama alina abawa omukisa mukazi nenezomanya naye abawa omukisa omuntu wa Kristo omwana Petero erokonaabo naafe n'omusala gwe nga tufuluma ja kusaba aba funeral services bajja kusooka aguteekawo ati kulisa ati ogwa kulisi gubeera wano sikuteeka waggulu nze sirina mpisa ndi eva omuzindaalo mulungi okusooka Ssemakula abadde muvubuka muto ku ffe nga ababadde bamumanyi twamulaba muto naye naffe twali tukyali bato naye nga tumusinga obukulu. Ssemakula mu mbeera ze tabadde munnabyabufuzi naye ng'ate ayagala bannabyabufuzi kubanga abadde tasobola kukyebeera awaka wakulidde taata we abadde munnabyabufuzi mumumanyi bulungi n'olwekyo ng'ateeka okumanya bannabyabufuzi n'okubaagala
naye nga ye tasobola kubeera mu byabufuzi biri active, naye nga ate abadde abigoberera bulungi. Mu bulamu bwe yasalawo okubeera professional, era nga bwe bannyonnyodde n'asobola okubeera expert mu computer applications. Omulimu gwakoze obulungi, n'asobola okufuna ettutumu n'okumanyika mu malwaliro n'awalala. Okusinziira ku myaka gye mulaba abantu abavudde Bule ne Bweya nga tebazze kubanga lwa famire yaabwe nga bwe mubamanyi Basemwogerere, naye nga bazze ku lulwe kubanga babadde bamumanyi bulungi. Abadde muntu mwetowaze, muntu mukkakkamu, muntu muwuliriza, omuntu ayagala abantu ate nga mukozi nnyo. Tujja kumumiisinga kubanga abadde mpajiruwaga mu famire yaabwe. Naddala mu kiseera kino kyonna abadde alabirira Muzeeyi Semwogerere ne maama we, era nga bwe babannyonnyodde ng'alabirira mukyala we n'omwana, naye nga ate alabirira nnyo famire ye ey'abakadde be. Abadde mpajiruwaga, anywezezza okuyigirizibwa okw'eddiini ate n'okumanya okw'obuntu, obuvunaanyizibwa obw'omusajja Omuganda ate nga Mukatoliki. N'olwekyo tujja mumiisinga nnyo. Semakula, we have grown seeing the young man. He was younger, much younger than us. But he chose to be a professional other than an active politician. He had a choice to make. And he chose to be a professional, and he went ahead to be a professional in computer applications. And he has amassed a lot of knowledge and expertise and worked. And wherever he worked, people would say, yes, we have got an expert in him. In his career, he has managed to make friends and also to make the best of his ability to make a living. And he has assisted his family. Young as he has been looking after his father, the late Dr. Paul Semwogerere, and his mother, as well as his family. If at all he had come into active politics, maybe he would not have built a house by now. But he had a house and he had a family to care for. We shall miss him as a humble man who meant business, who liked people, not active in politics, but who loved politicians and would make arguments with them and advise them wherever he could. We shall miss him. May his soul rest in eternal peace.